tewali kuwannaanya Yoweri Museveni omukulembeze w'eggwanga lino omulonde agenda kulayizibwa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno. Ku kisaawe Kolola emikolo we gigenda okuyindira tusanze abasirikale beegezaamu mu kukumba n'ennyiriri. Ababbandi nabo babadde bayiiya obukodyo obw'okugiwoomya ku lunaku luli. Si bokka abayooyoota ekifo nabo bakola butassamuka butassamwoyo okulaba nga kisinga ne ku mukene okumasamasa. Omwogezi w'amagye Padda Nkunda atutegeezezza nti okwegezaamu kw'amaanyi okusobola okutambuza emikolo emikulu awatali nsobi. Ekikulu ekiriwo okulabira ddala nti parade ekwatagana bulungi ne ceremony. Wajja kubaawo emikolo egy'okuwa omukulembeze w'eggwanga ssemateeka waffe ate bamuwe n'ekisumuluzo ekya State House n'ebendera yaffe ey'eggwanga. Egyo emikolo girina okulabira ddala nti gikwatagana bulungi ne parade nga bw'enaatambula. Kati ekyo kyennyini kye tuba turihasinga leero n'enkya. Ennyonyi ennwanyi ezirudde ebbanga nga zibongebwa ku misinde okwetooloola ekibuga n'olwaleero zibadde mu bwengula nga zigezesebwa. Ennyonyi ezo zijja tukolera kye tuyita fly past. Kwegamba nazo ziri mu mikolo. Nazo zijja kukola parade wali mu bbanga ate zikole ebintu eby'enjawulo wali mu bbanga. Abakulembeze b'amawanga 14 be basuubira okubaawo nga Museveni alayira okufuga Uganda ekisanja ekyokutaano. Mulimu aba South Africa, ab'e Zimbabwe, ab'e Kingdom of Lesotho, ab'e Southern Sudan, aba gavumenti ya Tanzania, Mali, Togo, Chad, Equatorial Guinea, ab'e Ethiopia, aba Swaziland, n'aba China, Nigeria, na Russia. Frank Tumwebazi nga ye minisita w'ensonga za pulezidenti agamba nti Rwanda, India, Japan ne German bo baakuweereza babaka. Waliwo abagenyi abayalanjoola abayitiddwa omuli n'ab'oludda oluvuganya gavumenti. Okuva okulonda lwe kwaggwa, omu ku baavuganya Dr. Kizza Besigye yawakanya ebyava mu kulonda era n'asaba wabeewo akakiiko okuva mu mawanga amalala balondoole engeri okulonda kuno gye kwaddukanyizibwamu. Ab'oludda oluvuganya era nabo baalangirira okulayiza Besigye ku olwo. Buli omu ayayimirira mu bululu twamuyita. Kati by'okuwakanya tibimuyamba, by'okugamba ng'ayagala akakiiko k'ensi yonna. Uganda tefugwa nsi yonna. Uganda efugwa ssemateeka. Abeesimbawo abamu be twogeddeko nabo bategeezezza nti tebafunanga bbaluwa zibayita ate abandi ne bategeeza nga bwe batajja kusobola kubaawo ku mukolo. Omukolo guno gusuubirwa okutandika ku ssaawa emu ey'okumakya nga abagenyi abayite batuuka. Olwo omukulembeze ne mukyala we bayingirewo oluvannyuma. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Badru Kiggundu yagenda okuggulawo omukolo ng'ayanjulira eggwanga wamu n'ensi yonna omukulembeze omulonde. Oluvannyuma Ssaabalamuzi Bart Katureba agenda kumulayiza amukwase ssemateeka, bendera y'eggwanga, oluyimba lw'eggwanga, akabonero oba coat of arms, ko n'essiru y'eggwanga entongole. Abategese tebatutegeezezza muwendo gwa nsimbi zigenda kuyiibwa mu bikujjuko bino. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.